Basebo ne banyabo agoberera yakola ki fe abali wano katugabane tugabana nga banaffe batusemberera sigenda kubayigiriza betugenda kukolera ku buko kubanga abamu mu nsi nga mwansooka ne ku nsi wabula ngenda kubajjukiza biki bye tukolera ku ki ku buko owasalefu soko gireko mpa amatu sigamba gwe mbadde ngamba kwoli togamba ati ngamba gwe number 1 nti buli wetubeera nga tugenda mu bintu bino nga bannaffe tebali naffe wano ensobi nnyingi ezikolebwa naye ekyo kigenda kuba kinvuddeko ndowooza weewaawo kaŋŋende n'abaliwo ekisooka abakyala nga bwe mulaba maama oli wayimiridde nammwe tuyimirira oba maama oyo nga tuyingira ekidaala tokwata ku gomesi bw'okwata ku gomesi booti ekikoyi ne kirabika kitegeeza omansizza entungo ku buko abakyala bwe tulaga bamaama bataata basenga bakojja tufukamira nga tubabuuza abakyala bwe tubanga tugenda okuyingira ekidaala tuyimirira ku mukono gw'abasajja ogutalya mmere ogondooza gwe mwangu nnyo ogwa kkono oba lefuti tweyongereyo abakyala mu buwangwa wano mu Buganda bw'obanga totera kukozesa kyambalo ky'olimu totuula mu maaso lwaki osobola okuba nga otudde ng'eno kyawenjusa edda nga tokola ki nga tomanyi naye bw'obanga okikozesa nga oli used ku kyo tuula wa mu maaso kubanga okweddaabiriza oba okumanyi buli ssaawa n'ekigenda mu maaso abakyala mu mukolo gwe tugendamu tulwane nnyo nga tutuula kasavu kanyama lwaki abaami baasukka okwogera kati abaami bana boogera nnyo omukyala eno omukomako nti owaayo okoze eki osusse bane munkomezewo olukiiko lwange abakyala tuli wamu bwe tutuuka ku ssaawa y'ebirabo oba bwe tosobola kufukamira ng'owaayo birabo tuula abalala babikoleko abakyala wewubanga abasitula ebirabo weebali ne tubagamba nti weebali mukakkanire we muli wobanga tebaliwo ne tubagamba mujje mutuyambeko obuvunaanyizibwa ku bokisi ku ngoye na keesi webiggwako tokwata ku kintu kirala kyonna tukyali ffenna abakyala ekiddira ekisembayo nga si kyekyenkomeredde bwe batubuuza tuddemu tusanisa obbala abannyabo twanukule n'omuzinzi wabula woba ofukamira twewala okufukamira ku mmeeza ofukamira eno okutte ku mmeeza kuliko giraasi muno n'omuyiira soda omala n'omuyiira juyisi bagamba nti abantu abo bamagufu tebazze ku bukosi beetowaze tulwane nnyo ku buko ne tuba tusanzeeyo ekyokunywa ekikyusa ku mutwe kireme kutufuga tuli bako tetuteekako ekyokunywa ne kitufuga mu kifo ffe ekyokubeera nga ffe tukikola ki amiina abaami bwe batulaga bataata basenga bakojja tuyimya ne tubabuuzaako weewaawo abaami bwe tuba nga tuli ku buko nga tutudde ku buko bino tubyewale kwe kudigidira ku buko otudde bwoti naye kanzu oli bwoti omukolo gugenda mu maaso naye nga gwe oli bwoti mbagambye mbajjukiza akantu kano kalina message kaba kakola ki katambuza gwogimanyi abaami bwe tubeera nga tuli ku buko twewale okusalako otudde n'osalako kubeera kunyoomoola bantu bali abatukoze eki abatukyazizza abaami bwe tuba tuyingira ku buko amakooti tugasiba akabonero akajja nti abakulu tubawadde ekitiibwa wabula banaatuzaala tujja ggata wabula amakooti tuba tugasiba obuntu buno bubeera bweru akabonero akalaga nti tuze tujjudde bugule weewaawo abaami n'obwetowaze tulwane nnyo nnyini ddala okulaba nga tulwa kasavu kanyama lwaki abakyala balina omuze omukolo gugenda mu maaso nga muli mukulaba mupiira gwa Arsenal ne Man U nga abakyala bebagulaba kati wetutula kasavu kanyama abakyala bajja bakomako weewaawo tweyongereyo bino bye bitugatta ffenna awamu njabula bijabule olwakadde number 1 saba emmere gy'osobola okulya ku sowaani omaleko tekitutegeeza nti olina omululu naye abagabuzi olemu mukontrolinga n'akupiika emmere nejja nga ekuyiikirayiikira omulabi agamba afaaki abakyala n'abaami ekyekitugatta amasimu gaffe gonna tugateeke mu vibration tewali kikweraliikiriza omukolo guli live ku TikTok guli live ku Facebook guli live ku Instagram guli live
gwe kasita oteekako buteesi kaddu mukasa Simon Peter ojja kuba olaba omukolo n'atazze n'ali e Kampala n'aliwa ajja kuba agulaba. Omusajja wakeera ku makyala yakolanga kasente ke aba akakozesa ekyomugaso. Awo nno temunyiigawo. Ekirala ekitugatta ekyekikola ki ekitugatta nga we tuzze tulwana okulaba nga wetuva ewantu eno wadde obudde bugenzeemu naye ffenna butugudde ffenna nga we tuzze naye omukolo guyinza okuyingirako katono mu budde kyesaagala ne muleka munnammwe mu ntebe. Kiba kibi oyinza okwagala okupapa nga sitaani yakuyita ne we tutambulira ewamu munnaffe abeera afunye obuzibu tumanya nti emmotoka eno tetwagirabyeko neno tetwagirabyeko tulaba engeri gye tukola ki gye tweyambayambamu. Ekyekitugatta bwe tutuuka mu nnyumba tubeere n'abantu 6 nga bamanyikiddwa nti bayingira mu ki mu nnyumba bwe bakwatira ku muko oba tugambira omuko nga tuyingira mu nnyumba. Abantu abo 6 bassebo ne bannyabo balina kubeera bammamba ba mu nju. Ssebo omugole oli ne waba nga yasinza okuteekamu ssente ne wabeera nga wasoma naye ne wabeera nga ye mulaguzi wo ayinza okuba mulaguzi nga weekereziya tayingira mu nnyumba era yonna gy'oli maama oba taata n'otusonyiwa. Ensonga z'omu nnyumba za kika kati abantu 6 babeere ng'olwedde bali wano ku mutwe nga bategeerekese bulungi nnyo. Akalala akasembayo tetulya ebyokulya bwe tusanze ku mmeeza nga tetubisabye. Tugenda ku mukolo wadde akayala katuyiseemu oli wakatuuka n'akwata ki apo n'akiruma n'akatono akatawa ne yeesiimuula. Bana ebyenjogera temubiraba walala nze mbagambye siri kumwe Justin bajjukiza tulindeko nsabe ebyokulya biri babitukkirize tubirye mu mukwano. Naye oli yakatuula bw'ati asibira ku ki apo yakatuula bw'ati asibira ku wayini yakatuula bw'ati bbiya n'amusaanukula ebintu bibeeramu amakulu. Tuli wamba nange bingi byesoogeddeeko nga birina okwogerwa naye olwakadde mukkirize nze ngenda obbakulembera mu mukolo guno. Atanjagala gwomanyi naye nze omugole anjagala. Kati bwe ddira weeyagale ng'omugole wanjagala nange onjagaliremu omukolo gunyume. Ku mukolo guno mbabanji ekintu kimu ssanyu. Tusanyuke tukube engalo tweyagale. Buli kye batutuma kyonna tetutambula ku bukosi tukadde eno tutuule omulundi gumu. Bannyina abalungi ani yankubidde essimu ng'esembeyo 9. Yaha ongasizza okuva ennakulani ekimuli tuyingira nakyo ekyo kyo tukiteeke mu mutwe nti ekirumuli kyaffe tukola ki tuyingira nakyo. Abalina emmotoka erimu ebintu by'emmengo tuyingira nabyo. Ayavuze omwenge gwe njagala omanye nagwo ogutuwa nga tuli ku bwangu. Obulabulabu bw'ababuza tuyingira nabwo ebyo bitubeere mu mutwe. Mukole jangu okwana eddakiika emu taata. Nsaba obuuze ku bagenyi bo bano kubanga oyinza obutaddamu kufuna mukisa basanga walala wonna newe kiba ekigambo kimu. Batandikire kwani Bonna bagatta. Tekatandikire ku muzeeyi. Bana ensanyusa balaba baganda bange mikwano gyange mwebale kujja mwebale kuntembeeta mwebale kumbeereramu mwebale ebigambo byange bitono wensanyuka nnyo biba bitono. Ndowooza awo enkomye mwebale kujja mwebale kunjagala. Amen. Gayo wali.